Anything Media. Right Honorable Rebecca Itwara Kadaga atuto omukutu gwa radio ku UCC lwa kumumanyira olutalo lwa Navio ne Gravity omutujju lulanze. Bebecool aganya okuwa mutabaniwe collabo. Amanya muziku Alhaji Abdul Mnyamishafi Klwanga eno ye Fik Media. Mwebale kubeerako, mwebale kusubscribinga, kusharinga n'okulayikinga wamu n'okomentinga. Basuubizo batuusaako emboozi ennungi wamu n'amawulire agakagwawo. Executive Director wa UCC omukyala Kagwa Sewankambo avuddeyo n'abeera ng'alagira abasebo FM banene omukyala Right Honorable Rebecca Itwara Kadaga basobodde okuba ng'aloopa olw'okumumanyira. Sebo FM eno erina programu gye bayita agafiire mu wiiki mu Luganda noza ge bayita agafudde mu wiiki era eno ekubirizibwa omwami Alozias Nyenje era kolo olunaku yakyalizaako Charles Matovu wamu ne Badru Watongola okulaba nga bakubaganya ebirowoozo. Rebecca Alitwara Kadaga agamba nti eno programu emaze ebbanga ddene ng'emuvoola wamu n'okutyoboola eddembe lye era aba UCC bavuddeyo ne basaba radio eno ereeta omukulu Alozias Nyenje wamu n'ebimukwatako ne academic qualifications oba empapula ez'obuyigirize balaba oba ddala yasoma mawulire. Bino nno byandizaalira Nyenje obuzibu. Olutalo lwa Navio ne Gravity omutujju lukyalanda anti jjukira bano bonna baavaayo kubanga buli omu aweereza munne amasasi. Gravity omutujju kyaddaaki yavuddeyo n'abeera ng'ate awandiika posita yasobodde yakubye oluyimba n'ateekako posita amannya g'abayimbi ye baalaba bakyasinze mu ggwanga lino Uganda era balina okuba nga baweebwa ekitiibwa. Yavuddeyo n'abeera ng'agamba nti abayimbi nga Joseph Chameleon Mayanja, Bobi Wine, Edrisa Kenzo, Fik Famaika Palaso, Bebecool, David Olutalo n'abalala balungi nnyo mu kuyimba era n'amaliriza ng'agamba nti gwe towuliddeeko linnya lyo manya tonnaba kubanga ogenda mu ba big boys era okyalina olugendo luwanvu olw'okulaba nga ate otumbula music yo oba ennyimba zo. Bano nno kyalaze nti yataddeko abayimba nabo mu kategore M omuli Navio ne Jane Luzamba abaagimusookamu. Ye Navio avuddeyo n'abeera nga amwambalira n'amugamba nti ekyamazima nze ompalana lwakuba ndi mugagga naye byonna mbikusinga nkusinga essente wamu n'okuyimba era nze siri just mugagga bugagga wabula ndi bugagga. Ye Navio bw'atyo yasobodde okubeera ng'ate ayogera. Bebecool aganya okuwa mutabani we collabo ono amanyiddwa nga Pepper Daddy kyaddaaki kadinaku zino ayimba ennyimba ez'enjawulo naye kitaawe yavuddeyo n'abeera ng'agamba tajja kubanga amuwa collabo olw'ensonga ayina engeri gy'agenda okuba ng'ate yeeyisaamu mu bantu. Yavuddeyo n'abeera ng'agamba nti singa yeekuza yekka n'abawagizi n'abeera nga bamwagala ye ng'omuntu kijja kumuyambako okuba nga akula obulungi era yavuddeyo n'agamba nti yeetaaga ye kennyini yeenoonyeza obuganzi mu bantu wabula si kubujja ku nze kitaawe naye yagambye nti maaso eyo tujja kukola collabo ng'amaze okumanyiira abantu era nga n'abantu bamwagadde. Yavuddeyo n'abeera nga bamugamba bamubuuza lwaki atambula naye ebiseera ebisinga mu motoka ddala ng'agenda ku concerts n'agamba nti baba bayise ku concert y'emu bombiriri era n'asalawo atambule naye amumanyiize kiki ekiri mu music industry. Omukama akunkumire sigadde nze muziku Alhaji Abdul Mnyamishafi Klwanga katukomewo n'amawulire agava e Ukraine.